Abategesi b'ebivulu abegattye mu kibiina kyabwe ekya Masaka Music Promoters Association bannyonnyodde nti bo tebafiibwako era balekebwa bbali mu buli nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo eziteekebwawo okukwasizaako abategesi b'ebivulu. Bano nga bakulembeddwamu Henry Pomuyingo, maneja wa HP Events, ne Emmanuel Serwadda wa Emma Promoter bagamba nti okuva ensimbi ezaweebwa abategesi b'ebivulu mu biseera bya COVID saako eza sako yaabwe wabula mpaawo baali bafunye ate ng'ekigendererwa kya Pulezidenti Museveni kyali kyakubayamba basobole okwekulaakulanya. Ffe mu COVID titwafuna wadde n'ekikumi ate n'eno batuwadde ensako ey'okulaba nti tufuna recovery mu biwundu byonna bye twafuna era ene wamuffe Masaka tuwajjangayo wadde n'ekikumi n'ekimu. Nti Pulezidenti Museveni yanoonya engeri gy'akulaakulanya abo abantu ng'alina bakulaakulanya nga begattira wamu. So n'olw'ensonga eyo Masaka twatwegatta ku bannaffe ab'e Kampala naye sometimes nga buli munyago gwonna obeesakejja bagunyagula ne badduka. Mu ngeri y'emu bagamba nti ne bwe bagezaako okwogera n'abali mu nteekateeka eno babatunulira kyamuli nga ssalambwa lya nsenke. Ne tubeera nga tulekeddwa ebbali tusaba Pulezidenti aveeyo kubanga essente ezo yazisuubira nti zijja kuyamba abantu bonna abali mu mulimu gwa promotion naye ate ffe bwe tutafuna wadde n'ekikumi kiba kitegeeza nti ate obuli bw'enguzi bubanga obumeruko obumerusi kuba toyinza kuwaayo ssente zituuke ku bantu bezirina okubeera nga zituukako ate bo ab'olubatu ne bazeezibika. Sometimes ojja kulaba mukulu wa Bitex bogezaako omuga nti tosobola kutwala muntu omu obuwumbi 3 ku buwumbi 10 obwafulumizibwa ajja kudda mu birala kwewaanirako engatta agikuba adalya budalya talina buzibu bwonna agasente ze nazitwala ze nali omutuufu naye olw'obukulu bw'ensonga eyo nga tukubira ow'ekitiibwa Pulezidenti Museveni omulanga nga bwe yagamba nti ajja kulaakulanya bannayuganda nga ssente aziyita mu nkola emu eyo gye batera mu ssako. Ensonga lwaki nti naffe tulina ebintu bye tugenda okumiisinga. Waliwo abategeezezza nti n'ejjebuli eno bali mu mabanja ng'ebintu byabwe byatwalibwa ababbanka n'ab'embaata. Nga nsaba nti naffe twandirowoozeddwako ebintu byaffe ne birema okutwalibwa ng'abamabanja ababbanka kubanga ebiseera ebisinga weesanga otegeseeyo omuyimbi ogenda okuva mu kivulo mu butuufu ng'ate akatono k'obadde nako ke katwalibwa. Naye tituganyuddwa yadde omulundi n'ogumu. Tusaba n'olw'ensonga eyo batuyambe naffe tuganyulwemu mu kantu kano kuba COVID yatuyisa bubi n'atuyitamu. Kati bano baagala omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga yaabwe kuba bo bategeka ebivulu binene ate nga nabo ekiwenda kya COVID-19 kyaleka bangi nga banyiga biwundu. Bano bagasseeko nti Abitex ne banne babalimbye ekimala nga bayita mu nkiiko eziwera e Kampala wabula bwe batuuka okugabana nga babasuula bbali. Tumaze ebbanga ddene, tumaze emyaka wajinda beejo 5 nga twewuba mu kibuga Kampala nga bannamasaka abategesi b'ebivulu nga tugenda tusinkana ba promoters bannaffe ba Abitex tusinkana mahoteli ag'enjawulo nga batujjako buli kimu kino wali akasente ke batusuubizizza akagenda okujja mu sakozi zaffe. Okulabika nti ate munnamasaka munnaffe Abitex gwe tumanyidde ddala nti muntu waffe w'e Masaka okulabika nti ate Masaka yagisuulira ddala n'alya ssente n'atalowoozaako nti ngaffe bannamasaka gyasibuka okulabika nti tasobodde kujjukira kuba promota. Nabwe kityo bawanjagidde bekikwatako okulaba nga nabo batunulwamu basobola okudda engulu. Munnamasaka munnaffe n'ekintu kyabamuwadde ffenna abutuuseeko ate kikomeeko. Batuyambe okusinziira Abitex enkola gye yatukolamu ow'ekitiibwa Pulezidenti ayingire mu nsonga zino. Katongole Moses ne Betty Namawanda, BBS Telefina.